الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام. لولا الله عز وجل لما اهتدينا. الله جل جلاله بعث إلينا الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. اتقوا الله وتزودوا من دنياكم ولآخرتكم. اعلموا أن هذه الدنيا فانية وطالبها فاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع سيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Amatendo ga Allah jalla jalaluhu eyatulungamya eri eddiini y'obusiraamu. Singa teyali Allah tabaraka wa taala twandibadde situlungama. Allah tabaraka wa taala ba'da alhidaya bw'amala okutulungamya lam yatrukuna hamala, teyatuleka bulesi. Bal arsala ilayna rusula, yadusindikira ababaka. Ababaka abo mubashiruna wa munzirun, bajja bakola emirimu ebiri egy'okubeera nga batusanyusa nti man ataa allaha dakhala aljanna, buli yenna anaabagondedde Allah agenda kuyingira ejjana. Wa man asa allaha dakhala annar, na buli yenna naaba ajemedde Allah agenda kuyingira omuliro. Tewali kisinzibwa mubiri w'abaseruganda okujjako Allah. Allah tabaraka wa taala yesigaliza obuyinza bwe, fa'alu lima yurid. Allah jalla jalaluhu akola kyaba yagadde. Yarzuqu man yasha bighayri hisab, agabira gwaba yagadde nga tamaze kubalirira zanamuwa. Wayamna yu'ti wa yamna, Allah tabaraka wa taala era gwaba asazeewo okumma amumma. Allahu jalla jalaluhu yahabu liman yasha, agabira omwana gwaba yagadde. Yahabu liman yasha dhukura, gwayagadde amuwa abaana balenzi. Wa yahabu liman yasha inatha, gwaba yagadde n'amuwa abaana nga bawala. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, era gwaba yagadde amutobekera n'amuwa abaana abalenzi n'amuwa n'abawala. Wa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin. N'olwekyo oyo yenna alina obuyinza obukola ebintu ebyo. Yajibu alaina an na'budahu wa nashkura, tulina okubeera nga tumusinza era tulina okubeera nga tumwebaza, kubanga omulimu gwatukolera omulimu munene. Oyo yenna abaganya okumwebaza abeera akoze bubi, naye abeera amwebazizza
abeera akoze omulimu ogusaanidde gwabadde ateeka obuteeka okukola ngaomuntu omugonvu. Nkundira omwoyo gwange nejjammwe abampuliriza okubeera nga munywera ku ddiini ya Allah era mubeere nga mugifiirako, era eddiini ya Allah eyo mubeere nga mugiramira n'abaana bammwe, liannahu sunanu rusul, kubanga yenkola y'ababaka. Bonna bayitanga abaana baabwe ne bababuuza ma ta'buduuna min ba'di, nze bwenaaba nvuddewo mugenda kusinza ki? Era babaddangamu ne babagamba na'budu ilahaka wa ilaha abaika, tugenda kusinza katondawo era tusinze katonda w'abazadde bo, situgenda kusinza kirala. Beera nga ba ambiyaullahi alaihimu salatu wassalam ababuuzanga abaana nga babalamira alla tamutu illa wa antum muslimun, temufa okujjako nga muli basiraamu. Beera nga eddiini oginyweza, beera nga omwana omukutira okubeera omusiraamu, kubanga eddiini y'obusiraamu kulluhu akhlaqun jamila, eddiini y'obusiraamu yonna mpisa nnungi. Wal islaamu kulluhu rahma, baseruganda obusiraamu bwonna kusaasira. Wal islaamu kulluhu ihsan, n'obusiraamu bwonna mpisa nnungi. Faman taraka al islaama ma'ashara al ikhwa, omuntu bw'abanga alese obusiraamu faqad dalla dalalan ba'ida, abeera abuze olubula nga lwa kika kya waggulu nnyo. Era omuntu bw'obanga tomanyi busiraamu ekizibu kibeera kinene. Kyeva olabanga ne gwe bakubira essimu asituka n'agikwata newankubadde nga ali mu hutuba, nsonga ya butamanya busiraamu. N'olwo obusiraamu tubwagale, obusiraamu tubunyweze, tubuteeke mu baana baffe, tubusse mu mbeera yonna abantu basobole okubeera nga babutegeera. Baseruganda b'ekitiibwa abampuliriza, waaliwo omusajja gwe baali bayita Lut. Nabi Lutu alaihi salam nabiyun min anbiyaillah, y'omu ku bannabbi ba Allah. Wa Lutun wa Ibrahim baalina oluganda olubagatta, kubanga azaala Ibrahim baali bamuyita Azara, ate azaala Lutu baali bamuyita Haranu. Haranu ne Azara, Azara yazaala Ibrahim era yazaala ne Haranu. Kiba kitegeeza azaala Haran, amini azaala Lut gwe bayita Haran, yali muganda wa Ibrahim. N'olwekyo Lut yali ibnu akhi, yali taata omuto owa Lut alaihi salatu wassalam. Era abantu bano bombiriri, nabiyullahi Ibrahimu alaihi salam wa Lutu alaihi salam baali bawangalira wamu. Era Ibrahimu alaihi salam bwe bakuŋŋaanya enku ng'amaze okumenya amasanamu nga baagala bamwokye, Ibrahimu yaliwo. Era enku omuliro bwe gwagaana okumwokya ne bagamba tumufulumye ku kyalo kyaffe tumuggyeko, Ibrahimu bwe yafuluma, abantu be yatambula nabo mwe mwali Lutu alaihi salam. Lutu alaihi salam batambula ne badda Palestine, ng'eriranye Palestine waliwo Lebanon, waliwo Suriya, waliwo Urdun, zonna ezo ensi ziri awo nga bwe baali baziyita Shami. Allah tabaraka wa taala ikhtara Lutu alaihi salam liyakuna nabiyan fi 3 qura au fi qaryataini. Allah tabaraka wa taala alonda Lutu amutume abeere nabbi mu byalo 2 oba ebyalo 3. Ekyalo ekisooka kyebayita Sodom, ekyalo ekyokubiri kyebayita Gamur. Ebyalo bino ebibiri, Sodoma ne Gomora n'ekyalo ekyokusatu, bwe kinaabanga kituufu, Allah tabaraka wa taala alonda Lutu alaihi salam amusindika mu byalo ebyo liyakuna nabiya, asobole okubeera nga abeera nabbi. Nabi Lutu alaihi salam ayingira mu kyalo ekyo ekye Sodoma ne Gomora ekiri mu Palestine oba ekiri mu Urdun. Agenda okuyingirayo, abantu abo baali basinza ebibajje. Njagala mujjukire bwe tumala okugamba nti Ibrahimu ne Lutu
baali mu biseera nga byebimu, ebyo ebiseera byali byamasanamu, kubanga taata wa Iburahimu era jjajja wa Luutu Azara gwali mulimu gwe abajja amasanamu, niwankubadde nga tegategeera, niwankubadde nga tegayamba, niwankubadde nga tegakosa, n'agaguza abantu. Kati abantu baali basinza amasanamu. Allahu tabaraka wa taala n'atuma Luutu agenda atiisa abantu b'e Sodoma, atiisa abantu b'e Gomora n'obutundu obutono obwali buliranyeewo, babeere nga tebasinza amasanamu. Era bw'atuuka abasanga basinza amasanamu, n'abagamba nti inni rasulun min Allah, n'abagamba ndi mubaka okuva ewa Katonda, era kyembasaba fattaqullaha wa ati'uni, mbasaba mubeere nga mutya Allah, musinze Katonda omu yekka, nange mubeere nga muntya, nange mubeere nga muŋŋondera, kubanga nyina message gye mbaleetedde okuva ewa Allah. Luutu alayhi salam abeera mu katundu ke Sodoma, n'abeera mu katundu ke Gomora, n'afunayo ate ekizibu ekirala ekyaliwo, kyali kya liwaad, kyali kya homosexual, kyali kya bisiyaga, n'akisanga mu Sodoma nga mwekiri ne mu Gomora nga mwekiri, era nga kikyase. Waliwo gurupu y'abavubuka abaali bakola ebibinja, bagenda bateega abantu mu makubo, kasa ne babeera basajja nga babakwata babali ebisiyaga. Gurupu ezo zatambulanga ne zikwata abantu nabo bennyini oluusi nga beekolamu omulimu, ne babeeranga nabo bennyini nga bali ebisiyaga. Nabbi Luutu alayhi salamu ekyo bwamala okukisanga nakyo n'akyongera ku daawa eyasooka ey'okubakowoola okuva ku masanamu. Qaala taala, Allah tabaraka wa taala amwogerako n'agamba wa Luutan, Allah ayogera ku nabbi Luutu, idh qaala liqaumihi, akaseera ke yagambira abantu be, ataatuuna alfahishata, lwaki mukola ekyobuwemu, ma sabakakum biha ahadun min alalamin, ekitalina kitonde kyonna mu bitonde ebyakulembera abaali bakozeeko ekikolwa ekyomusajja okubeera nga yeebagala musajja munne. Abagamba Luutu, innakum lataatuuna shahwatan min duni nisa, lwaki mugenda ku basajja bannammwe abakyala ne mubaleka, bal antum qaumun musrifun, naye ensonga eno gye mukola mbi nnyo, mulimu okudiibuuda ne muleka Allah kiyabawa. Allah yabakkiriza abakyala mwabaleka ne musalawo okubeera nga mugenda ne basajja bannammwe, antum qaumun musrifun. Ekikolwa ekyo okubeera nga kitandika mu nsi yonna, kyali mu Gomora, kyali mu Sodoma, naye okubeera nga kireetebwa kyajja ne shayatin. Iblisu alayhi laana ekola amakubo gonna gesobola liyudilla ibada arrahman, esobole okubeera nga ebuza abantu babule. Shaitani yaleeta ebisiyaga n'ebiteeka Sodoma n'ebirungiya, okumanya nga yabirungiya n'abavubuka abaali mu Sodoma n'abavubuka abaali mu Gomora, ebyokuwasa abakyala ne babivaako ne batandika okuwasa abasajja bannaabwe, ne batandika obbakwata, obawa ku ddembe oba n'obawa ku kifuba, n'abantu abamu ne battibwa. Allah tabaraka wa taala kwe kutuma nabbi Luutu alayhi salam agenda asobole okubeera nti ensonga eyo agibategeeza era agibagambako. Nabbi Luutu alayhi salam bw'amala ensonga eyo okubeera nga agyogerako, bagamba nti abantu abo akhrijuhum min qaryatikum, mubafulumye mu kyalo kyammwe ekya Sodoma ne Gomora, innahum unasun yatadaharun, kubanga beteekamu oluseekaseeka, beteekamu oluyonjoyonjo, beteekamu luyimaaniyimaani. Kyemuba mukola mu kitundu kyaffe mubajjeemu, tusigale nga tuli bavuzi ba mpanka ffekka, tusobole okuvuga empanka zaffe, tuli ebisiyaga nga tewali muntu yenna atwogerako. Allah tabaraka wa taala bano babeeranga bakola ebyabwe. Nabbi Luutu bamukayanya, Nabbi Luutu akola daawa, Nabbi Luutu atambula agenda akola daawa, naye Nabbi Luutu yafuna obuzibu nti yalina omukyala waka nga ye informa. Buli muntu yenna abeera zenga muvubuka oba buli wonna wabeera alengedde abavubuka, yatambulanga n'agenda ategeeza ekikoosi, mukyali wano nyina abavubuka benengedde wano. Ekikoosi ne kigenda ne kikwata omuvubuka oyo ne kimulya ebisiyaga, bwe kimala ne kimuleka
ebyo byali ku mulembe gwa nabbi luutu alaihi salam. Palestine wano shami naye nga kiri mu Sodoma ne Gomora, ebitundu ebiri eyo era ebitundu ebyazikirira oluvanyuma. Nabbi luutu alaihi salam jaahu duyuf min indi Ibrahim. Nabbi luutu aba akyali awo ne bamujjira abagenyi. Abagenyi abo basooka ne bagenda ewa Ibrahimu alaihi salam. Bwe bagenda ewa Ibrahimu, Ibrahimu n'abakolera ekijjulo, naye bw'abakolera ekijjulo tebasobola kukirya kubanga hum malaika la yakulun. Baali bamalayika bo tebasobola kulya. Bamalayika abajja ebiseera ebyo baali basatu. Yali Jibuliru kennyini nga yazze, ne Mikairu nga naye amuwerekeddeko, ne Israfiru nga naye amuwerekeddeko. Ne bajja naye nga mukujja kanu fi surati shababin, baddira mu kifaananyi ekyabavubuka abalungi abanyirira, ng'era omuwala bw'aba amulabyeko amukuba, kubanga bonna baali banyirira nga banyiridde, nga bavubuka bennyini ab'amaanyi. Njasa biggu bwe bava ewa Iburahimu ne bamugamba fuba tuyiseewo buyitizi, twagende kuyitirawo buyitizi, naye nga tuli bagenyi ba Luutu gye tulaga, tugenda Sodoma. Iburahimu alaihi salam bw'amala okuwulira nti abantu bano bagenda Sodoma, n'amanya nti ebyo Sodoma biwunye, ne bamugamba nti inna fiha Luutwa, ekyalo kye Sodoma nga kirimu nabbi Luutu. Nabbi Luutu nga musajja mulungi. Bamalayika ne bamuwaggala nti, ne bamugamba nti abantu bonna bagenda kuzikirira illa qauma Luut, okujjako abantu ba Luutu bokka be bagenda okuzikirira. Jibuliru alaihi salaamu n'agamba inna na'lam, ffe tukimanyi Luutu yaani, ne baali nabo bonna tubamanyi, naye ffe tugenze, ekiraddirira onaaba okiraba. Allah tabaraka wa taala atunyumiza n'agamba walamma jaat rusulana Luuta, ababaka baffe be bagenda ewa nabbi Luutu e Gomora ne Sodoma, siia bihim wadaaka bihim dharua, abantu abo bayonooneka empisa. Omukyala yagenda n'abatemyako n'abagamba bannange muli wano, abavubuka bayingidde ku kyalo kuno ab'amaanyi, abavubuka bayingidde ab'amaanyi, era muluddewo kutuuka. Abavubuka ne beekolamu omulimu, ne bajja ewa nabbi Luutu nga bajaganya, nga basanyuka kubanga bafunye ebyokulya. Abavubuka bazze ewa Luutu, abavubuka nga banyirira. Nabbi Luutu alaihi salam daakat bihi dharua, n'akosebwa, n'alaba nga embeera emuyitiriddeko. Abagenyi be bazze, naye agavubuka agali ebisiyaga gali mu kwesunga, baagala kujja kubeera nga bakola ebyonoono, kubanga Allah tabaraka wa taala atutegeeza agamba nti wajaahu qaumuhu yuhrauna ilayhi min qabl wa kanu ya'maluna sayiat, ne bajja nga basanyuka, naye nga bakagulandi yaabwe Luutu yali agimanyi nga bakozi ba byonoono. N'abagamba ya qawmi, abange mmwe bantu bange, abange mmwe bantu bange temunswaza, haulai banati hum atharu lakum, abaana bange ab'obuwala baabo, abagenyi bange, haulai duyufi fala tufdihuni, bannange temunswaza, abo bagenyi bange mubaleke temunswaza, temubakwatako, abaana abagenyi bawala bange baabo. Era bwe yamala n'abuuza alaysa minkum rajulun rashid, mumwe temulimu muntu mulongoofu yenna asobola okumanya nti bano bagenyi bange, n'abanga nasobola kusembera eno ate nga mbawadde abaana bange ab'obuwala. Nabbi Luutu alaihi salam yalina abaana ab'obuwala babiri, nagamba abaana bange baabo hunna atharu lakum, abo bakkirizibwa gye muli, mubatwale, naye abagenyi bange la tufdihuni, temunswaza, mwandibadde muleka. Bamuddamu ne bagamba laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi, nagamba nti gwe Luutu okimanyi nti abaana baabo obuwala situbeetaaga, wa innaka latalamu ma nurid, era gwe Luutu kifo ekitwagala okimanyi. Leka twebuzabulizaako, ebbanga lyomaze kuno okimanyi, ffe nga tuli twagala abasajja, essaawa eno otulaga abaana ab'obuwala, kakwebuzabuza, ffe kyetwagala tukimanyi. Allahu akbar. Nabbi Luutu alaihi salam agamba tinga mbadde nyina amaanyi, obanga nyina wensobola okusinziira
nandibadde mbasindika nimbajjawo wano muleme kubeera nga mukwata abagenyi bange, muleme kubeera nga munswaza. Jibrilu alayhi salam ne bamwanukula ne bamugamba ya Lut, inna rusula rabbik, fe tuli babaka okuva ewa Katonda wo, fe tuli bamalayika, la yasilu ilaika, tebajja kubeera nga bakutuukako, fe tuli bamalayika, embeera zonna ze bagenda okujjiramu tugenda zikwataganya, era gwe tobaako nikyeweeraliikirira. Obudde ne babeerawo, obudde ne butandika okuziba. Nabbi Lutu alayhi salam ayina abagenyi be, naye kati nga mugumu amaze okubategeera nti abagenyi abo bavudde wa Allah, era si bantu ba bulijjo niwankubadde nga bafaananya abantu. Bwe bamala ne bamugamba fa asiri bi ahlika bikit'in min al-layli, Lutu kyoba okola tambula n'abantu bo obudde bw'ekiro bwe bunaabanga bugenderedde, essaawa nga ziri mu 7 eyo 8, fuluma n'abantu bo mutambule. Wala yaltafitu minkum ahadun, tewabaawo omuntu yenna akyuka. Mwena mutambule, bwe muwulira ekireekaana temukyuka kutunula mabega. Ne bamugambirawo nti illa muraataka, okujjako mukyalawo ow'olugambo, fa innahu musibuha ma aswabahum, agenda kufuna ekibonerezo ekinaafunibwa abantu bali. Abantu abo bagenda, Jibrilu alayhi salam ategeeza Nabbi Lut amugamba nti inna mawaidahum subh, abantu abo akaseera kaabwe ak'ekibonerezo kajja kubaawo nga amakya gatandika. Ekiseera kyabwe ekyekibonerezo kigenda kubaawo nga amakya gatandika, era bwabalabuuza alayisa subhu biqarib, naye obudde ogw'okumakya tebutuuse, abantu bano tubawe ekyetaagisa. Nabbi Lutu alayhi salam batambulanga bali abantu 4, Nabbi Lutu yennyini ne bawala be 2 n'omukyala, batambula bava e Gomora ne Sodoma baveewo bagende mu byalo ebiriraanye, kubanga ebyalo ebyo byali bimaze okubeera condemned. Ebyo nga byagala tebyagala birina kuzikirira. Allah tabaraka wa taala atunyumiza n'agamba falamma jaa amruna, ekiragiro kyaffe bwe kyamala okutuuka, jaalna aliyaha safilaha, baddira ebyalo bino Sodoma ne Gomora n'ekyalo ekyokusatu ne babisitula byonna ne babiyiikuula okuva wansi, ne babisitula bwe bati paka waggulu. Abantu bali mu tulo nga tebamanyi nti ekiragiro kya Mungu kijja. Bwe basitula ensi eno yonna, ekyalo Sodoma ne Gomora ne bakisitula ne kituuka waggulu, Ibn Qatada ne Mujahid bamufassirun bagamba nti abantu batandika okuwulira siyahu dik, nga bawulira enkoko zireekaana, nga bawulira nabahul kilabi, bawulira embwa ziboggola, bawulira ebisolo bikaaba. Bano abasatu Lutu ne bawala 2 basigala batambula. Omukyala n'atunulayo n'agamba abantu bange bagenda kuzikirira, era bw'amala okutunulayo oyo n'atambula n'adda emabega n'azikirira. Allah jalla jalaaluhu jaala aliyaha safilaha, yaddira ensi ye Gomora ne Sodoma n'agisitula yonna paka waggulu, bwe yamala n'agifuula n'agiwunzika n'agikuba ku ttaka ne yekkatira. Bwe yamala okwekatira ku ttaka, Allah tabaraka wa taala agamba nti wa amtarna alayhim hijaratan min sijjin, bwe twamala abantu abo ne tufukirira kubo amayinja amagumu agava mu muliro. Musawamatan inda rabbika, amayinja ago bwe gabeeranga gava ewa Allah, buli jjinja nga Allah alitaddeko erinnya nti no ligenda kukuba gundi. Naye ng'ejjinja erimu bwe lyakubanga omuntu teyaddanga mukulabikako yadde akafi. Oye Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala bwatyo singa obeera nga osomye mu Kurani, Nabbi Lutu alayhi salam n'emboozi yonna emukwatako yayogerwa emirundi egisukka mu 27 nga nabbi atunyumiza ku bya Lutu alayhi salam. Allah tabaraka wa taala okubeera nga anyumya ebyo byonna, ayagala okubeera nga atwekesa, ayagala okubeera nga atwekesa ku nsonga y'ebisiyaga. Nabbi sallallahu alayhi wasallam naye bw'amala okujja ku mulembe gwe, bamutegeezeza ebyali ku mulembe gwa Nabbi Lutu, bamutegeezeza byonna, n'afulumya etteeka mu hadithi ng'erimu ashabi sunan. Mu Tirmidhi ogisangayo, Ibn Majah ogisangayo, Ahmad
ogisangayo ashabu sunani bonna bagirina nga nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam idha wajadtumuhu bwemubanga musanze man ya'malu amala qaumi lut ngaali ebisiyaga bwemubera musanze ngaali ebisiyaga faqtulu lfa'ila mutte abeera abikola walmafuula bihi noyo gwe baba babikola naye muteeka g'obusiraamu omuntu bw'aba ali ebisiyaga ne tumukwata teriyo kumulindiriza tumutwala mu kooti kadhi n'alamula abadde abikola nattibwa ne gwe babadde babikola naye nattibwa ekyalo ne kiwummula. Era twagala okubeera nga tubategeeza nti ebisiyaga tebijja kuggwaawo okugjako nga ababirya bebaweddewo kubanga kiri kizibu kyennyini ekyamaanyi bwe kibanga kiyingidde mu community ekitasobola kuvaawo okugjako nga obusiraamu bwebulamudde abali b'ebisiyaga ne tubamanya ne tubeewala ne tubata hukumu singa abalamuzi singa babaddewo nga basiraamu nga Uganda ya busiraamu singa situkyatewaana ate twanditewanye tutya. Pastor Male bwe yatugambye nti Pastor Robert Kayanja yakulira abali ebisiyaga nga kooti emulamula Kayanja nga avaawo ate byandisigaddewa. Pastor Male bwe yandirese obujulizi nti Pastor gundi naye ali ebisiyaga n'obujulizi mbulina oyo naye shariya nga eramula ng'avaawo akalalo kanditeredde naye abali b'ebisiyaga basigala webali bali protected balina sente balina security buli kimu bakirina kubanga singa tebyaliwo according to Pastor Male Robert Kayanja essaawa eno yandibadde nga taliiwo. aqulu qawli hadha wastaghfirullah li waljamii almuslimin tubu ila Allah ata ibna dhanbi kama la dhanba lah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى صلاة وسلام يليقان إلى خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد تواغلوا كبيرا تبتغيزا أن اللواط حرام في ديننا هذا وكل يبي سياغا مدين يفشد حرام ويجب علينا محاربته توينو كبيرا فنا تغتاما نيغفي okusobola okubeera nga tukirwanyisa tulwanyisa ekisiyaga kubanga omuntu omu tagenda kusobola kirwanyisa naye bwe tunaabeera abaaje mu community ffenna ne tukimanya nti ekisiyaga kiri haramu tugenda kusobola okubeera nga tukirwanyisa. Naye bwe tunaagamba nti abantu bonna batunuulire Pastor Male batunuulire n'abantu abatono abalwanyisa ekisiyaga kigenda kusigala nga weekiri onoogenda okulaba nga abaana baffe nga bonna ekitambo ekyebisiyaga nga kibambadde nga tebakyasobola kubeera nga bawona. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba laana Allahu man amila amala qaumi Lut, Allah akolima buli yenna akola ekikolwa ekyokulya ebisiyaga. Omuntu bw'akolimibwa abeera agobeddwa min rahmatillah, Allah abeera amugobye mu kusaasira kwe. Nolwekyo tubeere nga ffenna tuvaayo mu kulwanyisa embeera ey'okulya ebisiyaga. Ebisiyaga lwaki ebisiyaga kiki ekibireeta abantu mbeera ki ezibeerawo? Abamanyi batunuulira ne bagamba nti embeera ezibeera environment ebeerawo ne embeera gye tuwangaaliramu yeviirako abantu okuyiga ebisiyaga ne basobola okubeera nti babirya. Tubeera mu mbeera nga ya bwavu, tubeera mu mbeera nga ya butamanya, tubeera mu mbeera nga omuntu tamanyi kiki kigenda mu maaso. Waliwo omuvubuka oyo yali ne Impact FM baali bakola interview naye yayogera ebigambo bingi. Bwe yali awa sitore ye agamba nti ye baatandika okumusiyaga ng'ali mu P2 naye nga mu P2 yali asomera mu ssomero ery'ebbeeyi nga liri mu mukono. Taata we yamutwalayo ng'amaze nasale amutwala mu P1. Bw'amutwala mu P1 ne bamuwa omwana wa myaka 5, amini bamuwa omwana ng'ali mu P5 nga yagenda okulabirira owa P1. Omwana gwe bamuwa ali mu P5 okulabirira owa P1 nga muli wa bisiyaga.
n'atandika okubeera nti ayogera naye asobole okumulya ebisiyaga. Mu P1 teyasobola, naye mu P2 n'amuwangula, n'amulya ebisiyaga mu P2, P3, P4, omuvubuka n'akola P7 n'avaawo. Kati bwe baamala baleeta omwana omulala, bwe baleeta omwana omulala ng'ali mu P1 ne bamuwoono ng'ono ali mu P5 alabirira oli, naye ng'ono olwedde naye yamala okuyonka omuze ogw'ekisiyaga naye n'atandika omwana ono, era yamulya ebisiyaga okuva mu P1, P2, P3, P4 naye n'amala P7 essomero n'alivaako n'agenda mu ssomero eddala. Labako ekisiyaga bwe kitambula. Naye ng'omwana omututte mu ssomero osasudde akakadde kamu n'emitwalo 800 kubanga ssomero lya bbeeyi. Omwana mu P1 asasula 1.8 million shillings. Omwana wo oguze school fees mungi naye ng'ogula kisiyaga, omwana bagenda kumwonoona. Omuvubuka oyo anyumya agamba bwe yavaawo n'ajoyininga secondary yasanga oli eyamuyigiriza ebisiyaga ng'ali mu ssomero eryo erya secondary nalyo nga liri mu mukono, ssomero lya bbeeyi. Agamba nti bwe natuukana ne tweraba, bwe bamala okweraba n'amubuuza okyali ku ddiiru eri, n'amugamba nkyagiriko, n'agamba kiwedde, wano waliwo aba community. Ne batandikirawo gurupu n'ewera mu siniya 1 mu siniya 2. Omuvubuka anyumya, omuvubuka agamba nti twali bakulu ku ssomero n'ekibiina kyaffe nga kikuze to the extent nti twalina bucubical rooms, buruumu obutonotono obubeeramu ebitanda 4 nga musulamu abaana 8 nga bwe basula. Bucubiko obwo buli kacubiko akalimu abasiyazi kaba kamanyiddwa. Naga nti era ekiro we would exchange our beds. Bw'ova wano n'ogenda osula kuli, ova kuli n'ogenda osula kuli, naye ng'otambula mu banno. Omwana oyo yeeyongera anyumya n'agamba nti bwe yamala siniya ey'okubiri ne bamuwa koponi nga bamugamba abakulu beetaaga okugenda okumiitinga nga bataddeko na adresi, naye bw'oba ogenda obakubira. Omuvubuka agamba bwe nakuba essimu niŋŋenda bannyaniriza ne bansindika mu ruumu emu mu ofiisi emu. Oyi n'amubuuza nti kikyowulira ng'okyagala? Namugamba njagala iPhone ninjagala ne computer laptop. Ne bamuwandikira kakiiti bamugamba genda mu ruumu eri, n'agenda mu ruumu eyagenda ne bamuwa laptop ne bamuwa ne iPhone ne bamuwa ebbaasa eyali transported fund. Omuvubuka agamba yakozesa omutwalo gumu mu 8 bwe yali agendayo, yava emukono nadde Kampala we wali ofiisi. Bw'aba agenda yakozesa omutwalo gumu mu 8 naye transported fund bamuwa bbaasa agenda okugisumulula nga mweri $3,000,000. Omuvubuka bamuwadde ebintu ebyakomawo, agenda okusaako essimu ng'olwedde bagisaamu kaadi n'abantu abali n'amannya agali ku kaadi eyo nga nabo balaba ntufunye memba, bamuwa abantu abaliraanye okumpimpi. Omuvubuka agenda okukubirako omuntu omu amulagirira mu Kampala, agenda mu Kampala nga musiyazi ali mu nnyumba nnene ali yekka. Omuvubuka n'agenda ew'omusajja oyo, bamubuuza nti kati gwe yali omusajja obanga yeye musajja? N'agamba twali tuwanyisa, oluusi nze abeera omusajja, oluusi ye n'abeera omusajja. Omuvubuka oyo avaayo atya, agamba nti awulira enjiri, n'agamba nti kino kibi kankite, n'akita. Yagenda ku rediyo n'atandika okwogera ebifaanagana ne bya Pastor Male byayogera, ne tumanya nti amasomero gammwe ge mwagala ag'ebbeeyi agali mu standard galina ebizibu ku bizibu ebirimu byakubeera nti abaana baffe baboonoona. Obudde bugenze, njagala mmalirize na kano. Abasiraamu tuleme kwewunza, abasiraamu tuleme kwewunza. Wayiseewo emyaka mitono waliwo omuwalimu ekayunga yawasa musajja munne, ekayunga yawasa musajja munne. Bamubuuza naye obadde okimanyi? Njanze mbadde sikimanyi. Naye omusajja gwowasiza nga musula wamu omugole kweragata bukyanga muleeta mmaze ennaku 14 mbadde sinnamukwatako. Naye ng'olimba naye nga basiyazi muwalimu ekayunga byali mu mawulire, byali ku TV, abantu babisoma some 4-5 years ago. Nolwekyo guno omuze okubeera nga tukulwanyisa. Omuvubuka oli bamubuuza olowooza abantu bakole batya? N'agamba ekisooka abazadde balondoola abaana baabwe. N'agamba nze taata singa yanondoola sandiridde bisiyaga. Taata yali anoonya ssomero lya bbeeyi
taata noonya omwana wo waalaga. Ogenda kutwala omwana mu kisiyaga, onagenda okulaba omwana avuddeyo aze n'ebirabo, laputopu gyotamugulira, ayina essimu nnene, buli kimu nga akirina, naye nga n'emabega efudde. Mulondole abaana bammwe abalina amasomero, ba boarding masters, ba metroni, balambule abaana. Abaana abawala bagenda okuva mu masomero babeera bambaza okwonooneka. Obalaba bagula cukamba gwolowooza nti gwe bagenda okulya naye nga yagenda okuboonoona. Ba lesbians bagenda bagula obusolo bwa plastic bwe bakozesa abaana abawala. Ebintu ebyo tebiri wala. Mu Mbale muwebiri, Jinja gyebiri, Iganga gyebiri, Kampala gyebiri, buli wamu webiri. Embale wano ewaffe waliwo wano omwana wawana Embale bali bamuttira e Bugembe, wallahi alazim, kulya bisiyaga. Omwana w'Embale wano bali bamuttira e Bugembe naye bamutolosa n'atoloka. Era abeera mu kibuga muno, tumumanyi abeera mu kibuga muno, situmanyi oba akyabiryawo oba yaleka. Naye oli yagenda nti ajja kugenda amubuuze nkyalo akaze kaffe kali akali kakusa e Bugembe okyakalina oba nedda. Nimugamba naye olowooza anaakugamba ki ng'akaze kakyakalina? N'olwekyo tukiteeke mu dduwa zaffe, tubeere nga tusaba nnyo Allah atusaasire abaana baffe baleme kwonooneka. Nyina omwana yankubidde essimu sinaakumumiitinga naye abadde ku basare somewhere in Mbale here, abadde ku basare, tugenda kumiitinga naye. Bamaze emyaka 2 nga bamulya ebisiyaga, emyaka 2 nga bamulya ebisiyaga. Ayagala kukola tawuba ye adde mu ddiini y'Obusiraamu, then bwe tumala tuhandlinge inshallah taala, nkuumye ankubire tumiitinge nsobole okumanya yali mu ssomero ki, baali abamutwala, naye kati abakyasinza okubeera mu bikolobero by'ekisiyaga according to Pastor Male balokole. Ala wa sallu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. لأن الله أمرنا بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضي الله عنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعيننا من الحسد يا الله يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.